Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Kumakotu semakotu beyond the newsroom. Akuoli nzeddeni akuweereza mbalamusaako yonna gye musinziira okubeera nga mutulaba ate era nga mutugoberera mu bitundu by'eggwanga lyattu Uganda eby'enjawulo ate ne wabweru w'eggwanga yonna gye musinziira okuba nga mutulaba. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alangiridde ekidako kiki kyalwaddaaki tumaze ne tulaba ku kata Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 77453 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Kiki kyalwaddaaki tumaze ne tulaba ku katambike kakoze olunaku olwaleero ayogeddeko ko n'omukutu ogwa Jazeera era interview eyo ngikuleetedde tusobole ate okuba nga tugutemaatema. Abalwanyirizi b'eddembe mu ggwanga erya Kenya bavuddeyo ne bayimusa eddoboozi lyabwe. Bibadde bitya kize kitya byonna nsobodde okubanga munywanyi mbikuŋŋaanya era ne mbikuleetera osobole okubanga obiraba butereevu nnyo nnyini ddala. Erinnya nzeddeni omuteesiteesera omwanjuzi w'enteekateeka zino zonna ku mukutu guno ogwa Beyond the newsroom era kw'ossa n'omukutu ogwa Deni exclusive. Nakusuubiza nti 2026 tulina okuba nga tukuweereza obutassa mukono newankubadde nga waliwo embeera eba etusika okutuzza emabega. But regardless, we move on. Kakati awo wennyini nzikiriza nsooke nkwekatambika omukyalo ono ng'alojja omu ku ba agenti b'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu engeri gye bayisiddwamu olunaku olumanyikiddwa nga ennaku zino okuva ku kulonda lwe kwaliyo engeri gye bakwatibwamu nagwa gye baatwalibwa osobole okuba nga munywanyi obiraba. Njagala kuwa katambi kaakano wuliriza bulungi. Nentuula kati omukazi waliwo omukazi omulala yaliko nga beebissa amaaso ne batuula mu maaso be n'abasajja batano. Kati omusajja nga tugenda bwankuba empi omukyavayo ebikola we bati n'agamba kati oba ondabye ogenda kunkola ki olina ewalala w'ogenda okundaba ko omunaagamba munne yasiima enkya nina okulya enkoko ko omukazi nze enkoko ngenda girya kati obudde buno. Omukazi yaliko twatuka ku poliisi natuka neyafaana nemuganya bwemba nakyenkoze nze ng'omuntu nsaba kukola ki kunsonyiwa n'angamba nze sisonyiwa siri Mukama Katonda era sigenda kukusonyiwa. Mubeera mugamba muzeeyi mbuna abayisa bubi kati kamukitegeere mugende. Bwe twatuka twalina omuvubuka gwe twali naye nga bamuyita Kyagulanyi nga bamukutte. Bwe yayogera erinnya ly'omusajja n'amugamba tugenda kwambusa waggulu bakube bakumalemu amalala era bwe batuleeta wano ku kkooti naye tebaamuleeta bamulekayo nakyeki. Bwe twatuka ekireeto ne batukolako ne batuggyako nga naye abaana abamu babaleeta ababakubi nga n'okubakuba wennyini we tuli babakubirawo. Ne tugenda mu kaduukulu ne batuggyako essimu byonna n'essimu gye nali nina endala baajasa n'essente ne bazitwala kuba nali mu jaketi endala n'esweta nga mu nsawo mulimu emitwalo. Nga twatuuka eyo mu kaduukulu nga n'abasirikale abaliwo balina embeera gye batuteekako. Kati bwe twali awo enkeera ne baleeta bano bannaffe abamu abavudde wano. Waliko omukazi kanso omulwadde wa sukaali bamuleeta ku olwo nga bamukubye nga tasobola kutambula ng'ali mu kaduukulu era baganda be bajja nga bali ng'omu nga yambadde esweta eriko wano ekifaananyi kya Edimutu n'ebigambo ne baganda tugenda sasula ssente muganda waffe bakole ki era ne basasula ne bamuta then enkeera ne batuleeta wano. Naye kyendabye eruzira kasita bategeera nti nno bakukwatirako omujja Bobi Wine oba ogenda kukawulira paka woovaayo era kyemanyi ne madaga ajja babulira. This is so emotional. Bw'owuliriza ebigambo nga bino gwe muganda wange ndaba era ali eyampuliriza. Mwana muwala ono atotolera annyonnyola embeera gye bayisiddwamu ng'ali eruzira
nga bakwatiddwa be batwala ku poliisi Natete be bakwata ne bateeka luddawa naye nga kiki ekibakwasa lwakubanga bayimiridde okubeera nga babeera agent wa Robert Kyagulanyi Ssentamu, a presidential candidate, whereby the Electoral Commission and the security operatives bagamba nti the elections were free and fair. How comes that the free and fair elections you arrest others? Then why don't you come out and tell the general public what case did these people commit? What offense did they commit? It's really absurd and it's unfortunate to our motherland Uganda. Era ndowooza abantu buli abadde akozesa statement egamba nti Uganda bleeding tolinawo waawo omunenyereza. Kyalwadde omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu alabiseeko naye nga yenna azze nga n'amaaso mabiki. Tunuulira. Robert Kyagulanyi is in hiding after security forces raided his home last Friday. How are you? How's your family? I'm alive. I don't know how my family is. He spoke to Al Jazeera. I would love to be in my home. I've not changed my clothes in days. I want to be home. I want to be free. I want to take care of my people. But the military and police have taken over my home. This is a crackdown to intimidate, to silence, and to completely, subdue the forces of change. You have rejected the elections. You said that the election is rigged. What evidence do you have? This time, not the police, not the military, but Electoral Commission officials took part in pre-ticking ballot papers in favor of General Museveni. Glad enough, we have record of them. We have videos of them doing that. Do you want people to come out to the streets to protest? We want the people of Uganda to take charge of this and find numerous creative ways. Could be protesting on the streets. Some of us started protesting by holding high the national flag. Others can protest by staying at home. Protests largely over the election result turned violent in different parts of the country. Most of the violence happened in areas like this. Several people were killed in some areas, allegedly by security forces. Police said they were containing a riot situation. You can fight those who raises their voices, but you cannot silence the media. The moment you try your best to pocket the local media, then the international media will expose you. Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kwogerako n'aba Al Jazeera, I credit them. I credit Al Jazeera for this story. Robert Kyagulanyi Ssentamu wakati mu interview ye n'aba Al Jazeera azze mu mbeera eraga nti akadde kaalimu kaakati yabagera si kalungi yadde akamu n'akeddagala. Era ebimu ku ebyo ebiraga ekyo eba ebikijjayo obulungi ke kakookolo kazze ayambadde mu safe house emu wali mu budde buno wetwogerera. Why do we say all this? Lwaki oba bino byonna tuba tubyogera tukujjirayo story eno ogimanye bulungi. Ne bamubuuza embeera gy'alimu era n'akugamba talina mbeera gy'alimu kuba takyusa ngoye n'okufuna ekyokulya kimubeerera kizibu kuba wootasobolera kyusa lugoye. N'akugamba nti amaka ge gawambibwa kubanga gayeetololwa amagye era gagasalako baline munda. Tamanyi famire ye bweri wabula yetaaga okuddayo kubeera ng'alabirira famire ye. Then ne bamubuuza kyekyo ekyokuddako kukunga bantu kugenda ku street kubeera nga beekalakaasa. Kyagulanyi Ssentamu Mitembo naye yanukula ati nti
okwekalakaasa yemu ku means oba yemu ku ngeri abantu gye basobola olagamu obutali bumativu, wabula buli sekinomu asubula aveeyo alagi obutali bumativu. Era Kyagulanyi Ssentamu alaga nga muvumu nnyo newankubadde ayita mu byonna ng'alaga nti tannaba kubanga awanika. Era nga ye Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Bobi Wine akulaga butereevu nti cause y'enkyukakyuka gye yayimirirako olubereberye akyagiriko okutuuka ku ssaawa esembayo. Zino stories engeri gye zaakoleddwamu bwentyo bwe njagala okuba nga nzikuwa osobole okuba nga ozinnyonnyoka. Tugenda kuzannya katundu ku katundu katusooke tufune ku eno wano. We spoke to the police spokesman a couple of days ago about the status of Bobi Wine, and he said that Wine is not under house arrest and we can access his home and his family. We've tried to go there. Police are standing guard. There is a roadblock. Party officials tried to bring some food supplies to the family, but the police say no. They say they are consulting. We've also spoken to Bobi Wine, who is still in hiding. I would love to be in my home. I've not changed my clothes in days. I want to be home. I want to be free. I want to take care of my people. But the military and police have taken over my home. They've vandalized my gate. They are in charge of my gate. They've cut the padlocks. They've cut power at my house. They've cut off, surveillance cameras at my house. So they've more or less colonized my home. President Yoweri Museveni has also reacted to the election. He says that the opposition led by Bobi Wine wanted to destabilize the country and cause chaos. So therefore, I congratulate the people of Uganda. I ask the confused people to come back to sanity, because what they are planning, what they wanted to do, we already know, and we have already mobilized together with the people. Much of it, the residual should stop, because we know we shall get all of them if they don't stop. In the city, things are back to normal. People are going about their business, but there's still a heavy security presence in some parts, particularly areas that are considered opposition strongholds. The police saying that it's just security measures. Catherine Soy. Okusinzira ku story ya Jazeera, bwe bayogerako ne police spokesperson omukulu Rusoke yabagamba ti Bobi Wine alyoka ali safe era gyali ewuwe mu maka ge musobola okugenda mu mulabeko. Wabula bwe bagenze okubanga bamulabako olunaku lw'eggulo, ne Lubongo yabadde aleese ebyokulya babaganye okuyingira. Then somebody who is safe gwe tadde mu buwambe mumulemesa mutya okubanga abantu be bamulaba bamu accessing oba ne bannamawulire nga bamu accessinga oba okwaccessinga amakaage. Ab'ebyokwerinda bo bennyini beeterawo embeera ey'akazigizigi eyinza okuba nga ereetera bannayuganda okwekumamu omuliro nga beebuuza lwaki kino bwe kiba bwe kiti, lwaki kiri bwe kiti, era lwaki tekyandibadde kiti oba bwe kiti. And many Ugandans may start asking themselves a lot of questions without answers. A heavy deployment at his home, several tweets from the account that is said to be for General or Mr. CDF, a number of threats, many arrests, and number of
abductions and killings. Take an example of Butambala. Over 10 people were killed on spot. Just imagine an election turning to a war where Ugandans are killed like animals or chicken. It's real unfortunate. So, bannayuganda beekubira omulanga nga bagamba nti banaye bwe biba biganye, at least international community eveeyo etuyambe bayimirireko mu nsonga zaffe. Kale, bannakenya, human rights ye Kenya yeevoddeyo negamba nti ebyo byonna ebyabadde mu kalulu tetukkiriziganya nabyo, wabula n'abasibe abaakwatibwa all political prisoners bateebwe. Wuliriza. What occurred 4 days ago was not an election. It was a premeditated power grab and a military coup against the sovereignty of the Ugandan people. At the center of this storm stood opposition leader Bobi Wine of Uganda's National Unity Platform and his running mate, Dr. Lina Zedriga. Before casting her vote, Dr. Zedriga spoke to KTN and highlighted election irregularities and the climate of fear surrounding Uganda's polls. It is now alleged that she was later that day abducted by security agencies. Her whereabouts remain unknown. We demand for the release of all political prisoners. In this, we demand the immediate and unconditional release of all the prisoners, activists, and abductees. Now, the Kenya Human Rights Commission is stepping forward demanding the immediate release of Dr. Zedriga and all political detainees. Their message is clear. Bannakenya bano bo bagamba nti okusinziira ku mukutu ogwa KTN, by the way omukutu ogwo gwamala ne gugaanibwa okukavalinga wano. Era UCC ne bagamba tweyanziza nnyo tweyanzega akabanga ke mukoze naye mwe tubajjeyo tubagobi. Ko nabo waapi mwatwa creditinga kuwe tulipa corrections nga ziwedde. Omanyi bannakenya bano tebagenda. Kati njagala okutegeeza ebigambo bino muganda wange gwandaba ateera angoberera nti olunaku olwaleero wano we tutuukidde nga Mama Lina Zedriga tannaba kumanyikako wawaali na mbeera ki gy'alimu. Kaakati okusinziira ku bannakenya bano aba human rights bagamba nti ebikolwa ebyakoleddwa ebyokubanga bawamba abantu b'opposition naddala NUP okutiikinga obululu n'ebintu ebirala tebiraga bwerufu mu kalulu kano ke tuvuddemu. Then n'ekiranga basaba ab'ebyokwerinda okubanga bata abantu bonna abaakwatibwa nga byekuusa ku byobufuzi. Kankuddemu story eno, wuliriza. We demand for the release of all political prisoners. In this, we demand the immediate and unconditional release of all the prisoners, activists, and abductees. Now, the Kenya Human Rights Commission is stepping forward demanding the immediate release of Dr. Zedriga and all political detainees. Their message is clear. Uganda's democracy cannot survive if its voices are silenced. According to the commission, at least 50 people died and others were... At least 50 people died. Oh my goodness. There is one thing that I like about Kenyans, and I want to send this message to Kenyans. Thanks for being bold and standing on your feet, and you say, a spade is a spade and a spoon is a spoon. Because you're not like Ugandans, you take your part in fighting for your freedom. And it's really
amazing that you've at least taken a step to fight for freedom for Ugandans and other East Africans. We appreciate as Ugandans and East Africans and Africans at large. Anyway, eyo kamba jeyo. Waliwo story eno naye kankakuwerako ya Al Jazeera wetukyali tugenda giwulirizaamukko katene for 2 to 3. Much of Uganda has returned back to normal after a tense election marked by violence in some parts of the country and a disputed poll results. President Yoweri Museveni has accused the main opposition party, led by Bobi Wine, of trying to destabilize the country and cause chaos. I asked the confused people to come back to sanity, because what they are planning, what they wanted to do, we already know, and we have already demobilized. Wine, also known as Robert Kyagulanyi, is in hiding after security forces raided his home last Friday. How are you? How's your family? I'm alive. I don't know how my family is. He spoke to Al Jazeera. I would love to be in my home. I've not changed my clothes in days. I want to be home. I want to be free. I want to take care of my people. But the military and police have taken over my home. This is a crackdown to intimidate, to silence, and to completely, subdue the forces of change. You have rejected the elections. You said that the election is rigged. What evidence do you have? This time, not the police, not the military, but Electoral Commission officials took part in critiquing ballot papers in favor of General Museveni. Glad enough, we have record of them, we have videos of them doing that. Do you want people to come out to the streets to protest? We want the people of Uganda to take charge of this and find numerous creative ways. Could be protesting on the streets. Some of us started protesting by holding high the national flag. Others can protest by staying at home. Protests, largely over the election result, turned violent in different parts of the country. Most of the violence happened in areas like this. Several people were killed in some areas, allegedly by security forces. Police said they were containing a riot situation. Namutebi Oliver is grieving her son. He was shot by a stray bullet during running battles. He died for no reason. It's unbelievable. It's still unclear how many people died in this election, but what's clear is that many Ugandans remain fearful for their future. Catherine Soy, Al Jazeera. Mulimu ebintu ebimu byolaba noyoza nekumwenye. Nkyalo oyo bamina Mutebi yafiiriddwa omwana we nga muto omuvubuka muto ddala. Robert Kyagulanyi Ssentamu ebintu bibadde bingi byayogedde bebigambo bingi. Wabulamu byonna bwe bamubuuzizza nti ogamba nti wabaddewo ekibba bululu kingi nnyo. Oyina obujulizi n'agamba nti ate buno bwankukunala olw'ensonga nti abakungu bennyini ab'akakiiko k'ebyokulonda baalabibwako nga bateekinga obululu era ne vidiyo weeziri ng'obululu buno buteekingibwa. Ekyo nno ekyeraga olwatu. Anyway, lwaki sikuwa lumu ne vidiyo yakasibante. Kasibante bwatyo yeemulugunya ku kakiiko k'ebyokulonda n'ensonga lwaki baleeta obuuma obwo. Kale, waliwo kale akansesezza olwo yagambye bw'ati Pastor Serwadda
Anyway, Serwadda yavuddeyo n'agamba mbu I pray that Mr. Kyagulanyi shares his dreams for Uganda with the newly elected president so that so that they can be put into action, because we know that he has our country's best interests at heart. Pastor Joseph Soroda while commenting on the just concluded presidential elections. NTV ya postings. Abana mu comment section. Mama chibakoze Soroda. Omwana omu yamugambye Teo Museveni to change his age to 41 so as he can rule for more than 50 years, please. If not, he's going soon. Nawe mwana omulala yajubidde yamugambye lwaki tokwata ebirooto bya Victory n'obikwasa bujingo amazaaka banga nga akuvuma munnange n'abitwala mu maaso. Gwe wali olabye wanga Katonda akolagana ne sitaani konze abaana nga muli bakambwe. Wa kale omukutu gwoli simulala gwa Beyond the Newsroom, where the untold story is revealed. Let's meet in another story. I'm Denny here at BTN Media. I request you to like the video, share it, comment, and subscribe to the channel. We are coming back with more news, more stories. Bye-bye. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.